Ennaku maziga mmerere ewa Phoebe, maama w'omwana wa Nzola amulumbye ayagala musajja we nti nviira ku musajja bivuddeyo si birungi, njagala obeere nga obyerabirako byonna bikuleetedde maaso awo. Ensonga lwaki yakaaba ku mukolo ng'ate jjukira Phoebe yagamba ye tatera kukaabakaaba. Asha Kama lwaki teyalabikako ku mukolo byonna mbikuleetedde maaso awo mbirira naye nga wasuuza otya asibete gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Kwoli subscribe for more updates, like, share and comment werabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwa wo, enamba zaffe koze ku screen inboxing twogerezeganye tukuzuulire omwagalwa wo ove mu kubuzaabuzibwa. Babayera bangi nga bagattako omuntu takuliiko love ogiri mu bwomu naye nga bambi tokimanyi tu inboxing tukuzuulire omwagalwa wo. Ate nga n'ekirala tukola airport pickup tukyusa ne ssente. Services zaffe ennungi munnange twesige tutambule ffenna batiimu after Ramadan tiimu May, June, July mwenna mujje tutambule ffenna mikwano. Ebbeeyi eri wansi eri affordable ate nga yakuteesaako na buteesa. N'ekirala Mother's Day etuuse mikwano tusiba ebimuli bya ssente tu inboxing tusurprising mami tumukolere shopping tumugulize ebintu tubidelivering n'ebirala byonna. Tutandise ne Asha Kama. Abantu bangi bulijjo beebuuza lwaki Asha Kama teyalabikako ku mukolo gwa Phoebe. Munnange nno Asha Kama yavuddeyo n'agamba nti Phoebe teyamuyita ensonga lwaki teyagenze. N'agamba munnange oba olina okurespectinga decision z'abantu, siyinza kubanga omuntu teyampita ne ngenda nga nsalimbira ku mukolo gwe nga teyampita. Nabadde nina okukuuma ekitiibwa kye n'ensigala gye ndi munnange kubanga tebampita. Jjukira nti Phoebe yavaayo n'agamba buli atalabiseeko mu meeting za mukolo gwe talinnya ku mukolo gwe. Buli atalabiseeko mu meeting za mukolo gwe tamulabayo. Munnange ndowooza Asha Kama teyalinnyayo mu meetings era bwe butamuwa kaadi y'ensonga lwaki zezimu ku nsonga lwaki teyagenda. Ate nga n'omulala abadde asinga okwebuuzibwa ye Yvonne Nakankaka. Abantu bangi babadde beebuuza kuzima ku kukyala shoot Yvonne Nakankaka yali omu ku bamaidi ba Phoebe, lwaki mukwanjula teyabaddeyo? Ate nga ne mu nteekateeka z'okwanjula nga za wedding nga bwe ngenda byebalagawo maaso nako taliiko. Lwaki nno Phoebe yagamba nti buli maidi we yalonze bamaidi be ng'abamanyi era ng'ayagala era nga buli muntu asobola okubeera nga yeeteekamu ssente. N'agamba tosuubira kubeera Phoebe nga mugole akuyise obeere ku bamaidi be ate akuteekemu ne ssente z'okwambala ez'enviiri, ez'enjala, eza makeup, eza biki, nti buli maidi wa Phoebe olina okubeera nga weesobola. Munnange kigambibwa nti kyagaana Nakankaka okubeera ng'alabikira ku mukolo gw'okwanjula mbu teyalina ssente za kubeera nga yeetaddemu engoye z'ababuuza, yeetaddemu engoye z'abamaids, makeup biki, mbu teyalina ssente bye bitambula mu nkuubo. Kati weeyongereyo ku nsonga ya Phoebe lwaki yakaaba ku mukolo ogwo ogw'okwanjula. Jjukira nti Phoebe ku propose abantu bamugamba Phoebe toli romantic, omusajja akaaba atya, gwe ng'omukazi tokaabye, gwe omukazi gw'adde alina okukaaba bingi. Phoebe n'avaayo n'abagamba nti nze bannange simanyi bintu bya kunyiga maziga, simanyi bintu bya kukaaba, mujja kumpita nnyo nti nno siri romantic naye nga simanyi bubeezi bintu bya kukaaba, nze era saagala bintu bya kukaaba. Ono buli muntu we yeebuuliza nti lwaki Phoebe mu kwanjula yakaabye ate nga yakaabye mu kaseera kali CEO Infotrust we yaviiriddeyo n'ajja amwehaga. Nno essaawa za kati Phoebe alabanga Infotrust maama we kuba bw'obeera ng'ojjukira amulabanga maama we nga ne gye bavudde wala omuntu okumwagala nga tamumanyi gwasanze obusanzi mu nsi gwasanze obusanzi omuntu omukulu okumulaga omukwano n'amwagala ng'omwana we. Mu buli ngeri yabadde alina okukaaba nga bw'ajjukiramu gye bavudde n'ebirala bingi nnyo nga bwe ngenda okubikulaga mu maaso awo. Phoebe ku lunaku lw'abamaama omwaka oguwedde yavaayo ng'anoonya maama we, anoonya baganda be, talabanga ku maama we tamumanyi yadde n'akatono kuba Phoebe ye last born wa taata we akuze na step mother we lwakuba akuze amutwala ng'omwana we nga tamubonyaabonya tamuyisa bubi era amwagala nnyo. N'avaayo ng'anoonya bannange baganda bange be banzaala nabo nakuma balaba nga ndi muto mwalagawa n'amentioninga awo amannya bambi ng'anoonya wonna wonna we bali basobole okubeera nga bamunoonyaako nti
muganda waabwe Phoebe yakula gyali naye essaawa ya kaakati osanga munnange tebavangayo kubanga era ku mukolo twandimulabye. So Infotrust yabadde maama of the year, yabadde maama wa Phoebe, yamuzaala obukulu kwegamba ebirungi byamutuusizza kuba mwenna mujjukira Phoebe gye yatandikira ne Infotrust nakati waali enjawulo weeri ey'amaanyi mu buli ngeri yabadde alina okukaaba waawo tears of joy. Kankulageko ate munnange tubeere nga tweyongerayo mu birala olabe mujjawe emisinde gyaleese abanja mwami Nzola n'omwana ffe twagala mwami waffe twagala mwami Nzola Phoebe weesonyiwe taata w'omwana wange ogenda bbanga byonna obyerabirako mu maaso awo. Ndi waneno ne mami wange si mama Empress internet eno yajefuze mama Phoebe ze mama w'omwaka guno n'obuddako munange yakibadde aye mukazi we simanyi kubuulirira noleko bindabinda ku mukolo gwange bana gwe nakubuulirira banange CEO baba tuwamu yadde butikitiki bubiri bwe buti babadde batika gajuluju enkuba yatonye yabadde entono naye CEO tukabe mu Karimu wala imumbaga. Olaba otya. Naye manya ebintu byokkaaba kyetaaga ne kufuna akasonda kaffe nga teri atu record. Kubanga nalabye bwe mbindabinda baaba nange sirumikako. Nzange tebambise. Metroni wange lwakase yakikoze. Bwe mbindabinda mba sirumikako. Wagenda toka mkidaala. Na jepi agamba nkukutte mukazi kutte bubona obadde okabira. Byamachi bye mwine ebyo bye mujjukidde ebyatusiza n'okukambasika kyali mukweka nakukyeye nnyingi ennyo itamu yatwayitamu naye manyi kye naade nzijukidde wajjukira lwe twabeeranga feneeri tebamanyi balaba bulabi internet they are like abakwana bange bali bangamba lwaki obeera n'omukozi wo she will know you so much nabagamba kiswiti kibebi mukireke nedda ajja kutandika okwogerako abakozi bazibu tomwesembereza okugenda okulabanga ekyanga kugamba tugende fene bali bakugana jebbi tugende gulirayo ice cream kisobola naye nga bambi ssanyu lyerinza okozesa omuntu ekintu ng'ekyo nawe ajja mubeera mu budde obadde okabira kigwe kale sooka omuwulireko kale byazze mu katikitiki kamu kubanga era omubiri gwe nina essaawa zino si gwe nina bwe nali nfaanana luli si bwentyo bwe nakusesenka nawe si wetwetwa kati kwegamba nolaba nga muvudde kale wadde emyaka 2 naye ng'olaba mukoze eki muvudde wala mwava Masaka twesanga wano kamoja netugenda wali esonde naye ng'ogamba tuvudde wala naye nga mukama yatutuusizzawo nga mama CEO wange ne waneno wali like nga you can wonder nogamba ne mukama alweyagala munakubyako amamu sente zemalanje fete tulina tubanja mu nsi munene mu ggulu newe tuba tugenze paka ebagaye mu mukazi goli mulongo bwe mikolo esente zitustadde mu mikolo naye amabanja Nenga all in all, I want to thank my mother. Yes, I'm still thinking about my biological, like you know, but sometimes soul. Ojikira lewa nesi bakonaga nesi ocheka kwa mama wange cheka kwa mama wange ojukide emsere byatano oba wali mwaka ki noga ne mwana kwemva neso ni wasawa zino sinafumbirwa ndeka munange mukama nakikola ezo nno ze zimu ku nsonga lwaki Phoebe yakaaba omukwano gwe balina ne Infotrust gw'amaanyi bondi y'amaanyi kwegamba bye bimu ku ebyo sebo ne Donia kumanya ng'omukolo gwa Phoebe gwali gw'amaanyi Donias yavaayo nayagaliza Phoebe obufumbo buli omu ki yali tasuubira ye no ng'agamba nti Phoebe okutuukako obuwanguzi embo ye ng'oluvannyuma lw'okuvaayo n'avuma bubi nnyo bba wa Phoebe Nzora kwe kusalawo amugumireko
aleke kuswaza Phoebe ku media. Njagala bere nga yalabirako obubaka bwe yaweereza Phoebe. Phoebe nkwagaliza obufumbo obulungi era nze relationship yo nagivaako. Najikuba nenjituusa wenino jituusa nemanya nti kati wano omukolo gwa Phoebe gukuttewo. Phoebe ku bigambo bye nayogera bawo buli lwabira batasobola kukyawa. Naye ate buli lwanabeera nga ananaagiramu bw'ati nga neera nzija. Ngenda kusiba mu bufumbo bwo Phoebe n'ebivumo ate kati tuba tulina kuvuma musajja nti obutabeerako naye nyeenya. Buli lwabeera nga yennyenya bw'ati nga tugamba akasajja ako nzole twakalabirawo nga tukavuma nga tukakolimira nga katuuza akabina wansi. Kino eno kyongedde okwewuunyisa abantu bangi kuba Donias teyakomyawo n'akola ne live endala ng'awaana bitya Phoebe ng'awaana omukolo nga bwe gwanyumye ku bbanga lyonna lyamaze ku media ng'amuvuma nga talina kyeyamukola naye ng'agambagamba ekyo ekikazi kyantama n'awaana si ngoye si ddiko gw'omukolo gwa Phoebe omutuufu gwazibye bannogu Anthony emimwa bakyabuliddwa we bageya tebalabawo beekwata ku busubi. Laba engeri Donias gy'atendereza omukolo gwa Phoebe. Nageza omukolo gwa Phoebe gwanyumidde ya Rabbi Mungu. Omwana bamwambaza gomesi nga ziri ku pointi. Tulaba nti bwatenda omukolo gwa Kasirye Mariamu. Ono Phoebe ye yaze tawina. Omwana n'ayambala gomesi. La hawla masalli. Ekyo ekigambo nno kyarama. Namwine ngejja munesirako. Okopa ekigambo kya bulaka mu mamani. Nga nkopa ki. Nange. Ntanna abantu bangi ku app kuno omuntu abeerayo nga teri amukina wadde kannika. Kiki mwafiirwako embwa nga terina kushina nti munnange enjagalo gyetandika okubeera ffenna kale kawundo kakubye eddirisa obeereko awo nga tolina pressure wa rent e Kampala. Amaga Phoebe yawasizza omusajja naawe wasa owogo olina tomwagala. Nange omukolo gwa Phoebe gwasize n'okwanjula kwa mukyala Binde kyokka nga bbawe yali mu America. Obulamu aminzolo kyewatukoze baana myerago boku app kuno basembye nakyo mukama nze ku app kuno kwannemesa n'okulaga ensi omusajja we yakyala ewaka nze nabikweka sigenda nabigamba eduniya. Okujjako abaliyita mu ssimu yange ne bahakinga ebifaananyi. Nange kati waliwo ebinnamudibo binnamukade associations kati waliwo kiri kyazaala kikyakulukuta amabeere ngamba kirala naye n'okisanga nga kiri kwasamira Habiba omwana omuto atambula nga atudde kiri awo tekirina pulaani kubanga ggwe lala mu myaka gy'olina wali tolowooza kuzaala kubanga wali twogezesa nti olinga Phoebe nti munnaye nkangeze sendaba oba nzaala oli kikazi kikulu wazaalazaala dda. Abaganda ebikazi ebikulukulu ebyoku atu kuno ebyazaalazaala edda mweweeko ku buleeki. Bigenda ebizaala bbira mpango ebyo bya Dr. Halima yagenda ne yeesiba ku kisajja ekikadde ekitalina kiddako wuuyo azadde afunye olubuto kati saa zino ali awo azunga buzunzi na lubuto ne gyali okukuliza omwana neera si ye taata lubuto. Bikazi mmwe ebikulukulu muzunga ki mu butuufu ddala? Nze ne bagamba olubuto olubaluuza ani ne sasala ozaala tolina musango lujeemu nga si ya buloolo. Embwa z'okukyalo kuno Dr. Halima yabadde ku mukolo nga yenna tawera yenna tayala. Dr. Halima ensi egenda kunyiga ekufunze wajjuse n'olunaku lwe walyamu mukama we olukwe eyali akubeererawo e Kampala. Olowooza nti eyo omuzeeyi gwe wafumbira ow'ekiwalaata watuuse nnyo? Olaba ono omusajja eyakusiba nniko ow'olubuto eyatwala obusawo bwa sukaali 7 ewammwe gye wafumbayo emyezi 4 olwoyo omukadde ali mu myaka gy'okufa ye bw'onaaguma ennyongo yo ye omufuga anti agenda kufa akulekewo.
Eyo nga tuvudde wa Doniasia mukyala Nzora omukulu avuddeyo akaayanira mwami we agamba Phoebe olw'okuba nti oyinamu ku busente obutonotono wasazeewo omusajja omuteekemu ssente omutwale n'otajjukira nti alina omukyala we n'omwana njagala musajja wange yadde wamaze okumwanjula era omusajja mukima essaawa yonna jjukira nti Nzora mu makusooka yali musiraamu era amannya ge ye Nzora Juma oluvannyuma n'alokoka era n'omukyala oyo gwe akomplaininga nti yamuzaalamu omwana mukyala musiraamu essaawa zino yavuddeyo. Njagala obeere nga yewulirira ku bigambo bye oli ttiimu Phoebe oli ttiimu mukyala mukulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abansikiriza endala Yesu yeebazibwe. Kakati ekindeese wano gwe nnyabo Phoebe oyinza okulowooza nti lwakuba olina ssente tiwakoze buli kimu wakutte ssente n'oteeka mu musajja buli kimu. Nenze kankubuulire Phoebe ebibbe tebyala. Come may come shine. Omusajja alina okudda. Omusajja alina okudda ewange. Ebibbe tebyala. Gwe obadde olowooza nti wakoze kyamaanyi kutwala omusajja wa muno. Abakazi mwabaki gwe just okuba nti olinamu ku busente obutonotono kati n'osalawo nti odde mukwano omusajja gw'oliko omusajja mufumbo alina abaana yadde wamwanjudde naye tekijjawo nti omusajja gwe wayanjudde musajja alina mukyala we n'abaana. Omukyala alemezzaamu abantu naye bagezaako okumuvuma yagamba tata yagamba ne ku lunaku olw'embaga ayongera okubajjukiza nti naye baamugatta. Abantu bangi beebuuza nti byogera nga tebikwatagana agamba musiraamu ate agamba nti baamugatta kuba buli omu yeebuuza ekituufu kye kiruwa. Avuddeyo okukola content avuddeyo ddala kituufu ex wa Nzora ddala kituufu Phoebe omusajja yabbaamu bbe. Nsaba oteeka endowooza yo mu comment section okusinziira butya bw'owulira omukyalo oyo bw'ayogera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Phoebe nkyali ku nsonga yange njagala musajja wange embaga nawulidde mulina embaga by 11th ze nkyayagala omusajja wange era nange baatugatta. Okiwulidde ky'omukwano ojja kuddeyo weewaane naye omusajja gwe wayanjudde musajja mufumba alina abaana. We still need our daddy. Twagala tata waffe abaana baayagala tata waabwe so mwabamanyi mubanamu aba social media mugera ne muveeyo n'obuugi bwamwe mugwa mu buli kimu temulina kye mumanyi nabalabe nga munvuma naye mumulowooze be muvuma binnuma tebinnuma bambi naye nga njagala nyabo Phoebe nyongera okujjukiza nti I still need my husband. Kiwulidde ky'omukwano mu kifo ky'okufuna omusajja owogwo wabbye wa munne kati gwe obeera ofaaki. Awe neebuuliza nti bw'obeera Phoebe ozzaako ki era bw'obeera gwe Phoebe omuwa magezi ki. So nno mikwano gya Phoebe bafubye okulaba nga bavaayo ne bamugumya nga kwotadde ne Honorable eyali mu nsonga za Salongo wa TikTok ne Aisha. For only today, allow me mind not on my own business. But I felt concerned. Nali following a Phoebe. Back then, ng'akyali Kadaama, ng'akyali mu nsi z'Abawarabu eyo. Newe baatwalira akawunti ye eyo eyamukaabya amaziga. Naye ebiseera bino n'obulamu bwa Phoebe bwalimu. Nebuuza kuba mukimanyi bulungi nti social media yemekinze Phoebe tewaliiwo kirala. Moso TikTok yemekinze Phoebe. Kati Phoebe ono kyemanyi obulungi nti olunaku lwe yasembayo okufuna comment eri very positive about her own life. Lwe lunaku lwe yafuna omulimo mu New Vision. Kyenzikiriza kubanga mukugambye nti social media yemekinze Phoebe naye nkimanyi bulungi nti olunaku lwe yasembayo okufuna comment ennungi eri positive ku bulamu bwe lwe lunaku lwe yafuna omulimo mu New Vision. Naye simanyi lwaki abantu balina omutima ogwo. Lwaki nfirinze concerned ku nsonga eno. Sitera kulumba bintu bitankwatako kuba social media
banji bagamba we are here for fun naye oli ayogera I'm here for fun olaba nga ajjayo ekintu ng'akijja ku mutima. Kati nina follower wange omu waneeno yajja mukyala mulungi yajja nga agenda mu buli videos zange zenkola n'agamba musumba nsabira I need my own man saba Katonda mpa omusajja nga wange. Yakola comment mu video almost nga 6 mba ndi awo nansalako ne mukabokisi nangamba ensonga yeemu naye newe obudde okusobola okuddamu omuntu n'okumuwa obudde bwange nkiwa obudde naye kye nakola ne mu following back. Kati olaba ofollowing omuntu back bw'ogenda mu account endala nga yakozeeyo comment yonna nga muli ba friends n'akolayo comment endala yonna mu account endala ez'abaserebe ez'abani bw'omusangayo account ye bagimanya comment ye bagiwanika. Kati nasanze comment emu mu video ezabadde zitrending eza Phoebe n'omukolo gwe n'akola comment egamba nti omusajja mulungi nnyo naye omukazi n'omutunuulira kino tekisoboka kubeerawo nga bano abantu bagenda kubeera bonna tekigenda kusoboka okusinziira ku musajja ono n'omukazi ono. Kati muze neŋŋamba ng'olabira ddala comment si nnyimpi comment nga mpanvu kyemanyi bamulimitinga TikTok yamulimitinga naye yalina ebigambo bingi ebyokwogera. So I was like kiki ng'oli ayogeredde ddala ekigambo ng'olaba akijja ku mutima gwe naye mukola comment sometimes nga mulowooza you are joking naye mukosa obulamu bw'abantu. Kati munze neŋŋamba no wonder omuntu ono ajja mu comment section agamba talina musajja. Bayibuli egamba nti Katonda tasekererwa kyosiga kyokungula. Ku mulembe gwe tuliko simanyi oba bwe kinaabeera kuba ne Bayibuli yakyogera nti mu biseera eby'oluvannyuma abakazi 7 balyekwata ku musajja omu nga buli omu agamba erinnya lye lyange. Kati tuli mu mulembe ng'okufuna omusajja kizibu nga kizibu yadde babalina naye nze nkugambye bwe ntunuulira abantu waneeno abazze mu inbox zange n'abaagala okubasabira ku nsonga zino n'olaba like people are looking for serious men tebabalaba naye ate olinga ayina omutima omubi bannange ng'onaafukamira maaso ga Katonda okubaako ekirungi ky'omusaba sooka weetereeze. Bayibuli egamba nti bw'ogenda maaso ga Mukama kiri mu Matayo okuwaayo saddaaka naye n'ojjukira nti olina owooluganda gw'olinako ekigambo sooka oddeyo omwetondere nga tonnawaayo saddaakayo sooka oddeyo otabagane n'owooluganda bw'onaasobola okukimaliriza ekyo komawo weeyo saddaakayo ejja consideringibwa. Bw'onaaba owulira ng'olina ekintu ekikuli ku mutima ng'olina omutima omubi toyagaliza like kibi ki Phoebe okubeera nga musanyufu? Kibi ki Phoebe okubeera nga musanyufu? Kikujjako like you make comments as appearing okuba jokes but I know you're hurting this lady. Nze nkimanyi bulungi nti addayo n'akola n'asoma comments ezo ne bbaawe n'azisoma. Nkimanyi ali very proud like she's proud talina buzibu era alina ne video gy'akozaawo nga respondings eri omuntu omu najjayo ne ku byawandiikibwa naye nze kyemmanyi mumukosa ate you people men of you muli above 50s like nosanga omuntu nga mukulu ate abasinga nga bakazi fellow women moso bana balina time ey'amaanyi ennyingi ennyo okugenda ku social media saagala kukyogera naye waliyo abantu abalina obudde obungi obwogenda ku social media bakazi bakulu nze zimu ku factors saagala kulowulikika nga avuma bakadaama naye ezimu ku factors zentera okulaba ne comments zino muzeekolera nti omusajja bwakutabula funa passport ekweyimirire simanyanga laavu bwekutabula funa passport ekweyimirire nosanga ng'omuwendo gw'abakazi abasinga abali ebweru eyo obufumbo bwamala kubatabukako relationships zammwe zamala kubatabukako ne mulyoka mulowooza ku passport.
kati mwe muddeeyo ne mujajinga abaana b'abandi. And Phoebe nsaba mu muntu agingira alabe video eno. Bayibuli eyogera mu Isaaya essula ya 5:4 olunyiririrwa olunyiririrwa 17 nti tewaabenga kyakulwanisa kye baliweesa okulwana naawe kiriraba omukisa, era buli lulimi oluli kugolokokerako oliruwoza nalwo naawe olirusinga. Bayibuli egambye nti tewaliiwo kyakulwanyisa kye bagenda kuweesa ekigenda okulwana naawe ekigenda okulaba omukisa, na buli lulimi olugenda okuzuukuka okulwanagana naawe Bayibuli egambye nti olirusinga. Ey'oluzungu egamba you shall condemn it, olirunenya. Kati nsaba Katonda akuwa amagezi agasusa ebirowoozo by'abantu bano. Kyoba omanya nti abantu abali successful mu relationships zaabwe kizibu kyakubasanga nga bakola comments eziri bwe ziti. Those people are making a comment says they are the people who are desperate when it comes to relationship. Era gwe buli wosanga comment eyo kimanye nti agikoze ye muntu ali desperate, abuliddwa waatuula, abuliddwa bwayimiridde, bamuzanyisiza emirundi egiwera, Katonda we gwasinza n'engeri gy'amukkirizaamu agaanye omukolera. Era bw'osanga comment bwetyo tekumalaamu maanyi. Katonda, Bayibuli egamba nti Katonda akola okuyaayaana kw'emitima gyaffe. Era nkimanyi nti Katonda yamanya ki kye weetaaga n'ova mu kiyumba n'ofuna omulimu nga gwayeewuunyisa abantu. From there n'ofuna omusajja omulungi. No one will beat you on that. Your man is very, very handsome. Very handsome Nzora. Era nze bwe mutunulako ngamba wow, wafunye omusajja. Kati ebyo byonna byakuwangula Katonda byatadde mikono gyo. Don't pay attention to these failures abakola comments embi ku bulamu bwo ne relationship yo. Era nkimanyi bulungi nti ekyo Katonda okusitula n'akusawa akutadde kye kibaleetedde okwogera bwe batyo. And these people are meaning every word they say. Babitegeeza, tewali atategeeza kigambo ekyo. Nze nkusabira Katonda ayongera okukola obulungi. Kati bw'anaakubawo abalongo atera okugamba, alina akagambo katera okukozesa Phoebe ng'agamba what are you saying? What are you saying? Kati bw'anaakubawo abalongo, what will you say? Mukama kumpeera omukisa Phoebe, nze nkwagala, tomanyi like sikumanyi nnyo kiri awo apart from following you, but Mukama kumpeera omukisa, nze ndi happy for every step the Lord has made in your life. Be blessed. Era Katonda awe empeera egwanira abo abalina ekigambo ekibi ku bulamu bwo. Amina. Byebyo ebimu ku byo nyongera okujjukiza tuzuula omwagalirawo enamba yaffe kweli ku screen yo. Tukola airport pick up, emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'okiwulira ate nga gyakuteesaako buteesa. Tu inbox nga mikwano tutambule ffenna team after Ramadan, team May, June, July, mwenna nsaba mukkirize tutambule ffenna mikwano. Tukola surprise ne delivery ate nga tusiba n'ebimuli bya ssente mikwano. Mother's Day etuuse mukkirize tu surprise nge bammami ng'okyamulina ng'akyali mulamu. Bangi abandiyagadde okubeera nga bakikolera bammami baabwe naye nga tebaliwo. Mikwano mutwekwate tubeere ate nga tu surprise nga bammami. Tukola tuguliza ebintu entu delivery nga ate nga tusiba n'ebirawo by'oku mikolo. Nyongera okujjukiza okyali ku Ocean Media, subscribe for more. Nebaza bulala betwera end.